Endobeso. Kutenda mu mukaaga kutonzesero tifama. Ekintu eky'omuziki. Tubaniriza nnyo katubeere nga tumuyingira akadde kano kennyini tulabe Joani wanjisebo je baliko ali sebo nawe je baliko nze Kadima ku Beta FM na Mayanja ne Kabogoza sebo ko Kadima kikyo badde webase nkujje mutulo wejo bizibu tunyonyo Kadima nari mu nkubireko abantu andikira funa engeri gy'otandika njya kubuulira ku mmange omwami wange namuyita Jimmy. Okay. Ina abaana babiri. Mwina abaana ameka? Babiri. Nange nakemebwa. Kemebwa? Nagwa mu kikemo Jimmy nankwatira mu bwenzi. Ng'oyenda mwali bafumbo? Twali bafumbo. Nakwatira mu bwenzi. Kyali mpulira nnyabo nnyonnyola. Nange ntwawukana mubinyongera naye bw'obimanyi omuntu nga embeera ng'eyituuseewo tebisigala kyekimu. Ati mukwenda omusajja wali omukooyi oba wayenda bwenzi just for fun? Nakyo nali si mukooyi naye oba nkugambe nti akikemo ng'era bw'obitegeera tiwaba nnyo nsonga eryawo. Ekikemo kyajja. Okay, kakati kiki? Musetingidde abantu boogere naye buli omu mikwano gye gyonna olaba ntuuse ku radio nti ndewaliddwa. Nkulu Kadima mbadde nsaba noogereko naye ansonyiwe tuddemu nga bwe twali. Mukyabeera mwenna oba temukyabeera mwenna? Twayawukana. Mwayawukana? Twabeera wamu. Naye mwami wange kyamwagala. Ongambye mwina abaana ameka? Babiri. Kati abaana obalina oba y'abalina? Balina bali wa maama we. Bali wa maama we. Kati g'obeera wa? Napangisa eno okweyiiya kale. Kweyiiya. Mbeera si nnungi. Oyagala tumukubire? Tumukubireko. Wamusetingira abantu ne bamutuuza ne bamugamba bulungi? Ne bamugamba bulungi naye n'agaana. Olaba ntambudde kati ne kumpi okwo. Ekituufu. Nga byonna bigaanye. So okyayagala omwami wo? Nnyo nga gye nkikomeza mukulu Kadima. Kati oyagala tumugambe tutya? Ansaba kunsonyiwa, anseeyo maka. Tuddemu tubeere wamu nga bwe twali. Teyakkuba teyakkola ki? Kati ani yasaba olusiriko olwo mwete? Yakeera ku makya. Nanfulumya bufulumya naye ng'ate era tusobola munenya. Neetonda bwetonzi olw'ebyaliwo ansaasira nzibeeyo tuddemu mu maka gaffe. Okay. Oli muvumu oviirayo munaye n'oyatula oba mutuufu oyagala okwogerako naye oba nedda? Bw'anaategeera nti kuwendi ayinza okugaana okwogera. Badde nsaba mwogereko naye. Njogere naye. Mumuneegayirire. Tokulebeerayo eno ng'ampuliriza by'ayogera. Kale, gwe owuliriza nze kanjogereko naye ngezeeko ndabe munaye ekintu ky'okwatira omuntu mu bwenzi ng'omwegayirira si kyangu kangezeeko nga bwe nsobola. Sijja kukonfaminga nti ajja kukkiriza naye kangezeeko. Kale mukwano, beerako ng'owuliriza. Jimmy. Wanjiso. Jebaleko Jimmy. Kale sebo. Nawe jebaleko sebo. Kale bampita Kadima. Kadima? Nti bampita Kadima ndi ku Beta FM wano. Ku Beta ate mutawaana. Kakati nsobola okwogeramuko naawe oba oli bize. Nko bize naye nsobola okwogera. Kakati. Waliwo omukyala atutumye. Ye Joani. Joani omumanyi? Joani anti mmanyi bangi naye ali wagotegeeza. Joani atugambye mukyala wo oba yali mukyala wo naye mwafunamu obutakkaanya. Ate ngamba kyoli. Kakati ng'obuzibu obuliwo mwami Jimmy. Joani atunnyonnyodde byonna nga bwe biri nga bwe byali n'ebirala bingi. Akunyumiza n'ekyomukwata n'omusajja.
wanji nakunyumiza ne bwenna mukwata n'omusajja yese bakitugambye nti wamukwatira mu bwenzi naye agambye nti yakusindikira abantu boogereko naawe ne yeetonda nadde eno nadde eri naye nga olinga atamusonyiwanga nga tukubye kwogerako naye mukama wange temwina kyemugenda kwogera nange omukazi oyo mbeegayiridde naye temunzijukiza bintu bya mukazi oyo omukazi oyo nali mwagala nnyo naye omukazi yandisappointing oyo saagala kubiwulira emboozi ze sikyazaagala taata atugambye kitegeerekeka disappointments zibaawo naye atugambye mulina abaana babiri ekyo kituufu tulina abaana babiri oli asobola okuba nga yayenda nga yakemebwa nga bw'obimanyi okukemebwa basuganyi kati kankunyonyola ekyaliwo ekyasinga okunnuma mu byonna yali yenze naye ekyasinga okunnuma kuddira musajja n'amuleeta mu maka gange yamuleeta waka n'amuleeta ewaka wange tiyakoma okwo n'omukyalo oyo omulaba natuuka bwe nti nembasanga bali mu nnyumba yange bali mu kikolwa nensooka nembawuliriza nembaleka beemale egoga lyabwe naye mukulu sebe omukyalo oyo ebintu byeyakolera omusiguzi oli nga nange kennyini tabinkolerangako ng'alaga anyumirwa okufa nga mutuufu nga ennyimba zayimba n'ebikolwa byonna byeyakolanga nga mpuliriza nga mutuufu sisobola bugumiikiriza mutuufu ng'alaga nti nze bulijjo siyina kyemukolera kale nempuliranga mu mutima gwange sikyamusobola ne mulekera omusiguze amutwale era kati mubutuufu sikyamwagala naye ate omusiguze era teyagenda naye kuba atugambye nti ali ayina gy'abeera abonaabona embeera si nnungi nga yandyagadde okuddira bbaawe ti kaakati ekyo tekikyasoboka olw'ensonga yagenda okuleeta omusiguze nange nali wendi nambekawo n'agenda n'omusiguze kati omusiguze amutwalire eddala nze sikyayagala bimukwatako sikyayagala kubiwulira yadde okubitegeera n'erinnya lye lyennyini ebansobye okuliwulira naye ono ye maama w'abaana mukama wange yadde ye maama w'abaana nkimanyi era simugaananga kujja kulaba ku baana be bw'aba ayagala okujja okubalaba ajja abalabeko naye nze sikyayagala nga nze naye sikyalina byengatta naye sikyamwetaaga mu bulamu bwange takyalina kyaŋŋamba kubanga bizibu bingi bye twayitamu n'omukyalo obyo naye okutuuka ku ssaawa ya leero n'akola ekintu ekifaanagana nga bwekityo sikyalina kyemwagaza yadde n'akamu bwe kati kubanga era ebyo bye yamukolera sigenda kusobola kubimukoza kati sikyamwagala sikyamwetaagirako ddala wamukoowa nti wamukoowa taata nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ni Kadima Namayanja ni Anko Kabogo Beat Fama ekintabuli ky'omuziki kisinga Uchanga mbikwasaganya leero kiringa ekinzitoyezitoyekokko kale kanji basindikire gye muli eyo mbeere nga muyamba omukyalo oyo nga bwe muwulidde alabika nga akyayagala obufumbo bwe naye agamba nti sitaani yamukema bambi ekyokukola Kadima Namayanja ne Anko mwebale kutuweereza bannange omwami oyo mutuufu abasajja bakoowa bubi agende n'oli gwe yamukwata naye omusiguze aleme kujja na ku leediyo nze ebyo sibyogera ku leediyo abasajja bakyali bangi ze bamannambe namalika mukatayi busule bulungi abagigenze kale omusiguze alabika gwe yafuna waliwo obuzibu obwagenda obubi manye abantu abo bakwagala nnyo ng'oli awo mwebale tuweereza abagigenze gityanze mu mazza yemaya naye Joani kati ndowooza oyize nze mbadde ngamba tandika obulamu obupya sanga munnange mukama ajja kuwa omuntu akwagala mwebale tuweereza naye ng'ensobi yaliyo omukwano mwebale tuweereza baddiya kale Joani akalira akawulira kamuli bubi tekamuli bulungi kamwokya Aneti naye mukulu Kadima ajja kunzeseko mukulu Kadima nkuwa emitwalo 5 mu cash singa abeera mukazi wo ddala banaye temwenderanga mu maka g'abasajja kibi nnyo n'oba ogende otambule ogende Kadima nkuwa emitwalo 5 mu cash singa wabeera mukazi wo ng'omukwatidde mu bwenzi nga talina mu maka ago mu nyumba yo omusonyiwa banaye muleke okuweereza omukazi mukyamu ate n'abakyala tukimanyi simusonyiwa mukuba ne mukuba emiggo olaba Kadima n'abakyala tukimanyi nti kasita osalawo n'olonda omusajja mu bangi kitegeeza y'aba asinze naye waaba nga tannasinga togendayo osigala ng'okyasampolinga 1 or 2
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid ngambera Kabuwa. Ekyamazima omuntu bw'obanga obadde omwagala nnyo nakudisappointing bannange kiba kiruma naye omwami oyo kawuliddeko ku maloboozi ge oba oliawo mwami Kadima katulabe oba oliawo ye anaamuddira munnange n'omukazi agende mu maaso nakwetonda tomanya musajja ayinza okujjukira ebirungi by'abadde amukolera n'amusonyiwa hajja tiwona nze sigadde ndi Haji Kasule Haji Kadima mukwano we balatuweereza amanya jati naaponywa n'ekabowa naye kikyamu okuleeta omusajja mu nnyumba y'omusajja naye nze badde nsaba omwami omukyala alabika yakoma muddiremu ekyalifatazeeyo kikola kwanze mpulidde bambi yeetowazizza naye nga kyeyakola kyali kituufu sigadde nejja tenamponya ekabowa